Yes, okay, ya tugenda masa tenete the energy films bakutusiza kentandikwa film egenda masa netenga bijona gambye okuva mu music productions azizo itandika butandise egenda masa tenete JBL production itandikwa film egenda masa atenete Chiboga Talents Movie Center The Greed Pain ye film itandika egenda masa atenete iranga sagala ikendi osubwa ku mulundi guno so munange nga tandika tulengera omukyala akutte ekigambo baga filimu eno yawandikibwa John Bongole Lutaya ekyatandikwa filimu egenda maaso omanyi mu bigambo bino ebya Bayibuli buli muntu obaako ekintu kyewerippako ng'eyerippa ku nkondo nga kyawandiikibwa era nekikusomosa Claire ekyatandikwa filimu egenda maaso era nga sagala bakunyumiriza natenga bulijjo Esther Mwesije ye casting director ogenda maaso mpolampola tumulengera mukazi watu atudde era agenda maaso lokulekandi abako olunyidirirwa asoma naye oluvanyuma Winnie Nyangoma locations manager mukazi watu atambula n'amaanyi talina yakwata akadomola n'afuluma ebweru kyokka ekifo walabikanga waali eringa kanisa omuntu wotuukira okubanga obeera ku kanisa ebiseera ebisinga oba obuliddwa woobeera oba kuba kwagala nnyo Katonda twagala twetegereze ng'akwata akadomola ayitawo Margaret Cherere ekyentandikwa filimu egenda maaso yatula ebbali naye ng'alabika ali mu birowoozo bingi nnyo kyonna ekimuviirako okulayikani alowooza obwenkanidde awo nze naawe ebirowoozo bimuli bubi. John Bongole Lutaya ye editor filimu eno ekyatandika egenda maaso natenga bye nagambye eminze nkwereza kakati yajjayo essimu n'abaako gy'akuba ekyali ntandikwa wuliriza akuba essimu akuba bana ebiseera ebisinga bw'oba olina gw'okubira essimu naddala ng'omubanja ayinza okwefuula atakuwulira omuntu atera okwewolawola amabanja ate nga mulumi bwe bamukubira akuga netiwaka ng'ebulaabula kati gwakubira alinga ata alo gwakubira alo gwakubira ta netiwaka emubuze tamufuna bulungi ekyatandika butandisi kakati yabadde aki n'amukwasa amubuuza muli mu mbeera ki mukazi atwagamba gyali n'amugamba mbadde neetaaga okubaako kyenkubuulira neetaaga nkulabe n'amugamba ekiba kisoboka munnange jangu olwaleero mwanange n'agamba nkwagala ssaawa eno simanyi nti oba nekiri kuba wentuuse okusalirawo ne ng'akakubire mpumwire Janet welfare ekyali ntandikwa mpumwire Janet ani gwe bayita n'amugamba woba olemeredde otuuka olwaleero kakasa ndi olunaku olw'enkya terukulekaayo gwakubira aliko wala wabula amulaga nti ali mu bwetaavu amwetaaga akwate kuba gye tukyatandika butandisi filimu yaffe egenda maaso nagambye vamu music productions natenga bulijjo era nga tolina kulekani osubwa entandikwa tutandika butandisi omukyalo ono alabika alina obuzibu bw'alina naye alina gwakubire n'amugamba nti byonna by'okola togezaako okutwala obudde obungi era bw'oba tosobodde kujja leero enkya bukeereza enkukola nina kyenkwagaza oli yamubuuza kikikwe nti munange nsirise ebbanga naye olwaleero nsazeewo njogere nsazeewo nkukubire ojje mbe nga nkunnyonnyola tutandika butandisi egenda maaso. The Villagers of the Energy Entertainment Chiboga Uganda nagamba kutuusizaako filimu nyingi omuli Ruth Kirabu Bazao David Kyomugisha Fiona Imei Jemi Kato Shaloni Kabazere Kosia Ninsima Chandia Akleo Mavini Muwanguzi Patience Akashemeza ne Promise Nohereza atenga Peza Akakunda bonna bali mweno Winnie Nankunda bakuzanyira The Great Pain ye filimu egenda maaso etandika butandisi so munange nga tuvudde tuddako ku God's Able Beauty Salon Katonda yakusobozesa eno bulungi ne bulyoka bubaawo tulengera ekijujjulu kinalyenvu
bagenda maaso eno bali mugenda maaso okuyoyota otumwa yatukozeeko dda oyinza ogasoose tusiikako otumwa awo oteredde munnange nteredde olwaleero bulungi kwefaako olwaleero bulungi kwefaako olaba nemmere naawoma bagiteekamu obutungulu nyaanya kali n'abantu nabo sebo baafuuka bintu byakwetonaatona wuuyi omuntu abanga Christmas tuli kino kusiiga langi mimwa amatu ne bagateekamu kwegamba alina obulengejja ali awo alinga naye byesuubo tugenda maaso akasente kaako kakati omukyalo ono saluuni mwali eringa eyiye namugamba ni ensawo giina akasawo gimpe ngende nayo agenda maaso abadde yeteekateeka era okumulongoosaako kuno agamba alina olugendo tayagala kutuuka gy'alaga abe ng'ayisibwamu amaaso essimu z'alina ze zino ez'abaakolamu tugenda maaso n'agenda maaso n'abalirira ebyo ebitaliiwo n'agamba nti munange mbadde nina olugendo olulabika okuba nilwanguddeko mangu ago naye wemba siriiwo mulabirire ebitaliimu waliwo sipure zeetaagisa nga saaluuni ezo zaaweddewo kati nga boosi agamba abakozi bakole ki batereeze saaluuni tebagizannyiramu siriiwo nzija nga yeeyongerayo omukyalo ono alagawa lwaki agambye nti baamuyise era saaluuni ye n'agirekera abakozi n'abakuutiro girabirira obulungi kumba alina olugendo lwe yali alagako njagala weetegereze kakati munnange olugendo looza lwali lugendo ki ye kanisa we twatandikidde oba ekyaki eno atuuka oli yamukubidde essimu n'amugamba nsanga ku kyaki teyabuuzizza lwaki naye nga kyadde kyewuunyisa nnyo kati yaddamu n'akuba essimu ayagala alabe yamuyise ku kyaki lwaki yamuyise ku kyaki kali n'essimu evugira munda ekyaki etera okubeera enzigule ku nnaku ez'okusoma oba n'ebiseera ebyokusaba kumbe emmanju eno ewabeera abakulu b'ekkanisa waliwo aliyo ku kirago wakikubira tokwata maama oli otya munnange ono yali maama we namugamba mwana wange nga nsanyusa okulaba ye ng'oli ose nojja muli mutya munnange maama kiki oli mu mbeera ki kwenjendi maama kiki ekigenda mu maaso lwaki waŋŋambye nkusange ku kyaki maama yagambye muwala wa musange ku kyaki era nga kirabika maama amaze ennaku nnyingi ku kyaki eno naye ng'abadde yaguma wabula yatuuse n'agamba naye omwana kamuyite mubuulire embeera gye ndimu omwana takyabeera maama takyabeera waka maama abeera ku kyaki kati waliwo eno ndowooza emmanju w'ekituuti ekyabano abasumba eno ndowooza gye batereka ebiweebwayo mpozi n'okwambalira amagandula g'abaweereza kati maama gy'asula maama kiki nkulaba toteredde mwana wange maama sooka ombuulire lwaki toli waka lwaki oli ku kyaki amusanze n'okwebaka yeebaka lwaki kyaki eno wewafuuka ewaka omwana ng'abuuza nnyina ayagala maama amubuulire kati munange nga bafuluma nga bajja badde ebbali ng'amuga mwana wange jangu nkubuulire okusula mu kyaki eno si kweyagalira ebizibu byagwa dda mwana wange ng'amuga mwana wange nkubuulire kitaawo okuva lwe yafa n'amugamba ebintu byayongera kwonooneka omwana ono mulekwa n'amugamba okuva kitaawo lwe wafa n'amugamba kati n'ewaka nagobebwawo kiki maama by'oŋŋamba n'amugamba omusajja eyangoba ewaka alabika yatta kitaawo okusinziira ku bigambo bye yaŋŋamba yajja naŋŋamba wenkwateko ne siva waka wano ekinantuukako nja kiraba bye bino ebyaliwo omukyalo ono yalina amaka ge era ng'atudde entende wabula ebiseera ebyo yali mu nnaku ya bba yali yakafa naye kale okufiirwa omwami tekigumiikirizikika era si kyangu kyakumanyiira naye munnange omuntu bw'ofiirwa ate walitawo akaseera kwegaana oguma yukopaapu
naye lunaku lumu aba agenda maaso n'okulongoosa ewaka waliwo omusajja mukulu we yajja njagala olabe musajja mukulu bwajja yajja ng'omugenyi yenna yali azze okulabika ndi azze okubuuza ku nnamwandu munnange mukazi wattu ng'aleeta omukeeka alamuse omugenzi sole alamuse omugenyi akasana kayitirivu nnyo wano kwokera ddala nga mugamba ekindeese ensonga omanyi bbaawe kye yakola nga tannafa ate yakola ki bba wange ensonga zino ez'ettaka lyange lino lye nali mwazise wuliriza firimu n'agamba ettaka lino bbaawo kwe yazimba lyange n'agamba ettaka lino nze nannyini lyo era ekyapa n'agamba ettaka lyamutuddeko lino lyange n'agamba gwe kyolina okumanya ettaka lyammwe liri ku kyapa kyange nze wona wonna we muli wano okwetoloola eri yonna yonna wonna wonna wange eriko okomya amaaso wonna nze nannyini n'agamba byogera nga sibitegeera tonna bitegeera okyalimu ekiwugu engeri gy'oli nnamwandu naye bbaawo aba teyakugamba nti olwalifa ononye gy'olaga kuba bannannyini ttaka balijja era nga be baffe kati ettaka lino engeri gye liri lyaffe ndabanga gwalina okunoonya gy'olaga era mbadde sizze kuba luli we twali mu kuziikayo omanyi twafaayo nnyere okulaba bbaawo tumuziika bulungi naye omale otera ove ku ttaka kuba tetwagala kulabika ndi otukaluubiriza omanyi kati nkulaba ng'omusenze ettaka lino lyange si lyammwe n'agamba sokolindeko n'agamba nze bba wange yagenda okumpasanga wano wawe era taŋŋambangako nti abantu wano yatundawo kakati gundi gwe otandika otya okujja okugamba nti simanyi wano omusajja mbusi wawe wawuwo abino ebintu si byakkaayana nze ŋŋambye wonna wange gweoba olina obukakafu obulaga nti si wange yogerawo n'agamba ssebo nafumbirwa amaka gano nga nkimanyi nzize kufumba nze bba wange yankuutiranga obutazanyisa na ttaka era ffe tetugaba ttaka tetwazika ttaka tetuzanyisa ttaka kati nno oba tozanyisa ttaka nja kukukuba emiggo wano okimanye nti oliwo mu bukyamu nja kukubanga omubbi gwe bagoba ayayina kyayabbye sakirabako naye nagenda otuuka omanye ekyapa kya wano okirina kati tolina nekyapa kya wano ekyapa nze ekirina wowoza simanyi muli bandagaano kati endagaano n'ekyapa kiriwo ekisinga okakasa obwannannyini owulidde n'agamba era mbadde nze kugamba olekerawo musajja gwe nno olabika oyagala kunsitula kabanzi wagulawo nga namubuuza nyagala ondaga obukakafu obwaliwo nga ogula wano bba wange yeyaguza ye bw'aba yaguza baliwo abakakafu abaaliwo babajulizi ng'ogula tebaaliwo naye wange ebiseera ebisinga omubbi ajjanga kimpugu kati kimpugugu aba ajjanga kigulumu omuntu ng'anaakubba ajja yeeseetula mpola ajja yeesesanga kyaliiwo nze sigenda kuguza kati ng'amugamba nkubulidde nze kati mpozi ng'era wooli nnamwandu nkukwatire kyenkukwatiddeyo ng'omuntu akola bulungi bwansi okumanya omubbi onaamanyiira mbwamuweeyo akasente amukolere nga bulungi bwansi ono anoonye gy'azungira kuba engeri gy'ali nnamwandu talina kuzungira ku ttaka ly'abagagga wano mulemenga okutulugunya bannange ssebo basajja mwe temujja kutulugunyanga bannamwandu nga tulaba omuyimirire n'amugamba ssebo bba wange abadde wano nga tojja kutubanja ttaka kati walabye ssebo bba wange amaze okufa kubanga mukimanya abakazi tuli bange ojjo nzibe kiki ekyamutta omanye ekyatta balo kiki oyagala okuŋŋamba oyagala kuŋŋamba ki lwaki oŋŋamba nti oba manye ekyatta bba wange lwaki onzijukiza ku ki ekyatta bba wange oyagala kumanyisa ani yamutta gwe tolekaana mbuuziza omanyi yatta bbaawo bwe mba simumanyi oyagala kufanga balo bwe nnyabo gwe totulekaanira sebo tojja kunziba nga ndaba ate gwe babba abazibiriza buli gwe babba aba alaba kati kakkana kati oba toyagala kugoberera balo va ku ttaka
kubanga nze nkwadde akaseera katono nekugamba kankuweeyo akaseera kakutuusa gy'olaga yatabuka omukazi naga tosobola kunzija ku ttaka kale ekinaakujjako jja kiraba oba oyagala kgenda nga balonga kyoyagala kyekiba kiddako ojja kugira mbadde nkuwaddeyo kyenkuwadde ogire ogende oli awo oli kumanya obusinge kale noja kuleba amagala gaabwe amagala gaabwe nokita ekyokuzanyisa kati zanyisa nnyo obulamu omukazi yalowoozaamu omusajja yamugamba ogamba maama kiki kyoyogedde omusajja yamugamba bw'atava ku ttaka ajja kugoberera bba ate nga maama naye mukazi wattu yali atya obulamu nga taagala kumala gabuzanyisa n'agamba ekintu ekyasinza okunewunyisa omuntu okukugamba ebigambo ebyo nga yatula nakamwake kyekinsuza mukyaki mwana wange ennyumba nagirekaawo n'enziruka naye nga nze akugamba ebigambo bino ebbanga linnamala nga ndi ne kitammwe namutuuko bazaala kitammwe taŋŋambangako nti oba ettaka lyewolerako oba alina omuntu gwe yaliguza naye omusajja gye yafubutuse emisinde kati ndi wano ngenda kaddiira mu kyaki nga ninga mmomboze oba omuntu omusabiriza kati omwali asooka n'alowooza kikazi kyattu kyasooka ne kirowooza kitaabwe yabalekera ennyumba maama baagimugobamu tulaba the great pain ekitegeeza kati we bali balinga mmomboze bakuyamba buyambi bali awo babbeega basabiriza babbeega efirimu egenda maaso olwamugamba mwana wange nafuuka bbeega yatya abasajja bakola nnyo atlist bali babavudde mu bulamu obwensi eno abakazi be babeereko obutuuliro babeereko ne batudde kati maama yatunula omwana wuli akutte ku mutwe bimusobedde ebirowoozo byajja bingi nnyo omwana n'atambula nga ddeeri kati maama naye n'asooka agamba banne ono gwe nayise naye tusale amagezi ate naye alabika agudde eddalu yatambula dda muli efirimu egenda mu maaso abantu nga babbi kakati omuntu eyali azaaliddwa ng'okuze ng'omanyi nti olinako ewammwe kubanga ne woba olemereddwa ensi omanya otambula oddaka kubanga omuntu alinako ewaabwe ensi ne weemulemerera afazaali otambula n'oddeeka naye kaakato kyalina wakutambula wakudda tunaatambula tudda mu kyaki omanyi ssebo n'oyo akusuzizzaako ebbiri olubala ekyaki eno ebalibwa nti nnyumba ya mukama katonda naye neewa katonda obeerayoko ennaku si nnyingi kyobola yagamba mujjenga ku sande mu nsabe taagala mutuulirira nnyo buli kaseera kuba omuntu nno naye akyala n'atakyaluka atama katonda yeetamwa naye aba takyaluka mu nju ye buli kaseera n'owoowoola katonda agala omusaba naye so si mumusabiriza kaakati nno maama waali kino kye bayita omusiraano efirimu egenda maaso njagala weetegereze kaakati omuwala ono ng'amaze okimanya nti maama we afuuse mmomboze masikiini ya mungu mukazi wattu wuuyo talina na lukusa kumanya kikyanalya kya misana omanye okubeera mu nsi nga tolina lukusa kuyoya omuntu okubeera mu nsi nga tolina lukusa kuyoya omanyi kyekitegeeza kati yakwata ekkuba omuwala n'atambula najja njagala weetegereze jjukira omuwala ono abadde abeera mu kibuga era alina saaluuni gye yakola olumu waafiisa akasente n'aweerezaako maama n'anywa kasukaali kuba munnange omwana yenna kasita kitaawo afa obuvunaanyizibwa bw'okulabirira maama buba buzze mu mikono gyaki gy'abaana kyobola bagamba nti olukula luyonka ogwalwo wano we waali ewaka omusajja yabagobawo n'agamba wawe ne bagamba maama tambula ogende era kati ennyumba atandise gyetegereza kwakomya amaaso naye obusungu bumuluma bannange tali kintu kiruma ng'ekintu ekyali ekikyo ng'okiriko omulambuzi oli mulambuzi olinga mulambuzi okoma mu lujjaawo awantu awaali ewammwe nga ne woba ojja kati oyita abeeno ojja obuuza ku beeno egenda maaso njagala weetegereze efirimu yaffe yiino munnange mwana muwala ng'atambula ngadda muli nagaye tulaba the great pain Emmys Productions nateega bulijjo omukyalo ono yali musabi
kankomewo omwana bw'akomawo n'akwata essimu mwana ng'olagawa kanzije maama nzija maama ali mu kusaba yakayita mwoyo wa mukama yesu munange gwasumulula ebyasibayi mukama katonda abo bonna abatatwagaliza abatwagaliza ennaku okutulaba ayi mukama katonda weekiike mu nteekateeka zaabwe abalabe baabwe ayi mukama katonda otuwanguze kumba omwana omuwala ono akutte ekkuba zemmanga ku mugga eno omanyi omuntu yenna w'obeeranga n'ebirowoozo ng'oyagala obbinnyuka kkirira emmanga ku mazzi oba ku mugga oba ku nnyanja empewo buli weekufuuwako oyina engeri gyekuyamba ate n'okiriyalinga mayindi yo notandika okuba nga olowooza fresh kati mwana muwala ali wano nabatanzi efirimu egenda maaso kaakati omuwala ono ebirowoozo bimuli bubi yasooka n'alowooza ekyokukola yalowooza ekyokukola ebirowoozo bimulinga ebirowoozo nzizaako ki kyenzizaako maama wange embeera gye musanzemu nga tensanyusizza omanyi obeera woobadde mu kibuga enoolira ng'osanyuka buli kimu nga kitambula naye kiruma nnyo maama we yakeera ku makya n'akuzaala bwe n'akuteeka awo nda ate n'omulaba ng'abonaabona yasanze maama emimwe gimusiiwuse ng'oyinza okugamba asiibirira muwogo wakumeketa kati yakwata essimu omuwala ono n'abaako gwakubira omuntu yenna bw'aba anyiiza omulabira mu mpika y'amatama kati ono naye alabika ayina gwayise n'amugaa gye ndi ku kyalo jangu onyina kyenkwagazza ayina gwakubidde weetegereze mu bulamu bwensi bw'obanga otambula banga n'abanywanyi abanywanyi kyeki kati ng'akubira ne yamusi jemusi ono n'amugaa jemusi onoolabikako atandise okukubira mikwano gye giri egyali egyedda omanyi mu bulamu bwonna omuntu ng'akula aba ne bakawayidda be lwaki omuntu yenna yeetaaga okunywana buli woonywana abanywanyi be bakujja mu buzibu singa obuzibu buguddewo kati akubidde banywanyi be weetegereze kati ng'atambula ayitawo ekyatuuse ku maama we kyamusiikudde nnyo ye mwana muwala Nankunda Winnie origino ne muzi tugenda maaso ate nga tumulabe mu firimu nnyingi nnyo era ng'eno ye firimu ye y'omulembe gye tukutuusaako mu kaseera kano kennyini twagala tube nga tumanya ludala gye biggwera kaakati nga tuvuddeko eyo okuzimba ennyumba eyandeberwamu kikutaasa okugula endabirwamu mu nju nkiddemu amagezi gazze okuzimba ennyumba ey'endabirwamu kikutaasa obutagula ndabirwamu mu nju yeerabirako endabirwamu eba ya famire si byagamba nti ate kali mu kisenge kya maama nedda ayagala okwerabakirira mu lujja ozannya n'okuzannya kali musajja mukulu yeeyongerayo aba agenda ng'aliwo ayingiddewo kiki ate naawe sa ebintu byakugira nankani chairman mbadde nze okulaba kakati omwami ono gwe tulabeeraba mu ndabirwamu ye chairman yali yaguladde enkofiira y'enjeru eyo era bulijjo abadde alinda sizoni z'emmwanyi ennaku zino abadde asunda n'omuzigo mungi nnyo ng'ayagala aguleyo ku ngatta empya kati yaguze enjeru kati abadde alinnye ka pikipiki omanyi omuntu aba yaguze engatto wadde esaati tegirako oba empale keba ettaayi afazaali ayambala engatto n'agenda n'ayitako mu kyalo ne bamanya chairman yakyusizza mu mbeera kati abaali awo ogenda okwetegereza musajja mukulu ng'amugamba ndi waliwo yamuguzizza ettaka mbadde ndeesonkubiireko bukuzista naye lyeriri byentera okugamba kyapa kyange ono azze wa chairman ayagala mbuno simanyi bamukoneremu sitampu bulungi eyamunamusasudde endagaano yeeyo era n'ekyapa nyagala tube nga tugira omanyi endagaano eno eraga nti nze natunze naye ate ekyapa kiyongera okukakasa obwannannyini kati chairman aba akyabuuza naye omuntu atunda ate ettaka nga ab'akakiiko tebaliiwo ne bamuwa ssente za sitampu olengera bannange enguzi wetandika okutabula abantu kati chairman yazitunulira nga atunula mu katuli naye nga azaagala sente azaagala
ebintu byensi bino ekigambo sente kyagenda wala kirina engeri gye kireeta obuwoomi nga bulala kale nga tebadde teriimu na stocks bazimuwadde kati stampu ye kyala atambula nayo eyo stampu eba yabwerere naye ye tegeeza chairman nti muntu mukulu ku kyalo omusajja omubbi ono munnange nga bamuteerako stampu munnange weebale nnyo weebalire ddala chairman ng'akimukolera kale kamale okuyisaamu eggaali mu kikadde chairman yagenda ku paatulo abatuuze balina omulaba yaguze engatta empya ng'amusiibula omubbi Lwagasole ava kumuteerako stampu Lwagasole ng'akyusa piki amataka g'abantu abba mabbe ate abba bannamwandu banaye mwegendereze katuddako ewa Nabatanzi yanyize najja ayita bali banne yayina bakyaliwe bwe twazirunda bandugu nduguya omanyi okubanga oyina bakyaliwe bakyandugu bakyampege kimpugugu waliwo wuno ayingiddewo kati oba ono ye kyampege kuba twawulidde ayita bangi waliwo kyampege kimpugugu kyampanya kyambinu kati bayingiddewo ayina ejja lyatandise okukola kyampege yasoose tuba tuli awo kyampenye najja n'agamba wensonga ente bampisiza weeri n'agamba waliwo ekintu ekintabudde omutima n'agamba ku nsi kuno waliwo abantu abeefuula abamanyi era nti bo tebakwatwako abantu bano gye bagenze maaso n'okukola effujjo nga tubatunuulira gye bakomye okulowooza nti bo bali untouchable kakati nabadde nayise ne kimpugugu naye kati kyampenye yasoose ne munne kati Nabatanzi nga tannayingira site ayina ekintu kye yali nambadde njagala munyambeko kubanga sisobola kubira nduulu walala bannanga omwavu tawaaba musango n'agusinga kati ekyo gye Nabatanzi akimanyi aleese sikoodi ye baagala kulabika nti batwalira amateeka mu ngalo kubanga nabo amateeka tegabayambye musajja ono engalo buli wezitateeka amateeka mu nkola wabaawo abatwalira amateeka mu ngalo omusajja yabbye ettaka lyabwe mwebali kujja njagala munyambeko kati operation kusomesa bantu nti twagala kamanyiiro olabye meeting gyebadde kati omusajja ono yali abeerawa ebiseera bisinga teweegombanga muntu alina ssente empitirivu olumu abantu bannange balumiza bannaabwe bangi lengera amaka omusajja yakwata ekkubo olujja lwonna najja aluyiwa ebiseera ebisinga omuntu ye alabye abalala ennaku ate ye kwegamba aba ayagala essanyu limubeereko ye musajja mukulu wuuno Lwagasole kadi ssebo yeewe waka n'abaana be yabakolera ebyesuubo naye yasazeewo akanyuga ennamwandu agenda alye ku nsiko wuuyo mugagga ayina amaka gaago olengera amaka kwegamba buli kimu akikola ng'akipulaninze ennyumba ennene ye yannyinimu wabaawo n'entono wali eri kati ne wabaawo n'ey'omwana kwegamba tebaagala baana balenzi ate bagende batandike okuyayuka bazaale ebweru eyo wokula nga bakuwa ennyumba y'ebbali awo kati ye mukyala gw'ayina tugenda maaso mugagga abagagga omanyi bafaanana batya abagagga omanyi bafaanana batya yaleeta ebyesuubo ate abagagga naddala nga baakula tebalina ssente nga baakulira mu famire nga si nnungi munnanga baba batya obwavu era baba balina n'emize egibba ennyo kuba baba batya obwavu anti gye baava mu bwavu kati obwavu baba babwewala
bode babirya tunategura bannemwe abatategula bintu mwabaki ebintu byonna mumala gasuulasuula biri bimusudde eri mumalamu amaanyi baana bange obukyafu balinga obukyafu ye mukyala w'omugagga akaviiri ayambala kabbeeyi kompawundi tebajagalamu wadde akasubi akaddugala n'enkoko bwekyama mu lujjaawo baba tebaagala eyonoonewo si omugagga tabulako baleebeesi era bw'obeeranga omugagga ewuwo ne wabanga wabulawo abantu omanya olina ekizibu tugenda maaso kakati omukyala ali wano atudde ali wano apoye obulamu bulina engeri gye bwanguwa nga akasente baakakola kakati omugagga ali wano alina gy'alaga kwe kutumya obugoye bwe atumya obugoye bwe ayagala kuva wano kwegenda mu kisenge akyuse abaami n'abakyala tugenda okwetegereza kimpanya kimpugugu katira ba firimu bana nabatanzi bulijjo mudiribada alo laba squad tozanyisa omwana abadde ku kyalo najayingira ekibuga natandika okugaba enfu laba firimu bannange operation kimpugu bayina emmundu kakati omukaka ne bannange omugagga ono ayina ebisesa bannange la yateeka gate eri ku main entrance enyuma nagyetoloza obukomera ate obukomera bumpi ng'obulamu bw'ensi omuyaya abuuka kabuuke yakabuuka kali alaka nabatanzi nakeshonetonolora bannange basookera ku mwana wa mulodi oyo ne bamulyawo nyamaza ne basalako ensonda waawe sirika kubayo enduulu emu nkukuba essasi ompulire n'abunira kubayo bukubi enduulu egi kati muyiteewo laba firimu tetwagala muzannyo mulira ekintu olumundu lulala ngamba olulimi lw'emmundu anti lwe bayita olubundu waliwo ayagala okwogera oba alina kyateesa mu ngeri y'okuvuma waliwo ayagala okuvuma gwe lwaki onyolemu ayagala kutusooza gwe nnyabo balaliwa ombusi ekyo mu Luganda kye bayita okubabika kati bamubabika awulira ayagala kulwana munda mwoyo gwe ayagala kulwana naye ebikola babisanyalazza ekigambo mundu bamubuuza bbaawe naye abuuza bakubuuza obuuza nja okuteera amanwa gaawe mazima garuhanga ddamu obuuze mpe mundu squad leader haraka buno bonna bwanabo bawaliwa taliwo ku luyi atandise okwogera oba lwaki bannange amaaso g'omuganda gali mu ngalo kati ate oba ono ye si maaso ga muganda naye amaaso g'omuntu gali mu ngalo kubanga ono ojja kitegeera bawange mwagazi akikwenlinda ku katono tofaayo kaka tukwate kubo bwe tuvaako eyo ne tujja tudda erudda embeera eriwo etabuse kati waliwo omukyala eyafuluma gano maka afuluma ng'asooka jja ebyokwekolako ani yakugamba nti omulembe guno mu kyalo tebeekolako ebintu byafuuka byakwekolako bw'oteekolako munange ekitooke ekisalire bw'otakisalira ebintu olina okulabika ndi weerwanaku
Oteyonja munange ani anaakuyonja. Kaka tuba tuli awo genda okwetegereza bannange. Minister wa Defense maka ga wano. Owaayo okola ki? Weekola ku weeperepeta wenna oli awo otemereza olinga ali ku masannyalaze. Kati mbu waliwo omugagga yamuwadde embuzi. Agenda abagenda nno embuzi basooka kwepepeta. Namugaba naye mukazi gwe ntandise obutakutegeera bulungi. Kati ati nga mugandi gwe tokyalinamu wadde akasente akagula n'emmere n'ez'akameeza zaakulema leka ŋŋende ndeete bye bampadde. Kati ani ayagala okuwa oyo bakuwa ki kye sikuwa? Yari umuntu usana mu rugura mureba amagare wumve nibaze yanazungaho osiba otambula kyalo kiramba tokyalina kyosobola gwe ekyokuzunga kijje mu mbozi gyogera nze nkuta omugwano nze mwami nze nkuba gwokaba wenna oli wano olowooza kyakubeyuka bubeyusa ebintu osuula busuuzi erira bapaasi gyeri paasi eyo baginseera basajja bano balina z'amasannyalaze goyinayo amanda kyeveeyo kya n'engoyi kangizeeyo era njiyizayo era tekiŋŋaana kugenda. Aleeta obusongasonga kakulu Minister wa Defense. Nagarukisha 14. Wenna oli awo walemera mu kooti ya jjajjawo gye ey'obusika ku lw'okuba gwe wasikira ab'ekika ky'enkuluga. Tonnangira. Ate ebyo by'otandise okuwoza ogenda kuva essaawa meka lwaggulo. Kati ng'amugaatogeza n'okomawo olw'eggulu. Ayagala mbu akomewo ku ssaawa 7. Yamugamba nkwagala okomewa ne waka ssaawa 7 kati olwedde ziri ssaawa 8 ayagala akomewo jjo. You need to come back yesterday. Atekawo embeera bananga obufumbo si bwangu ogeza n'olwayo ojja kundaba ebyo byotandise okunjogerera nkwagala weziwerera ssaawa 7 kati tonnadda ojja kukiraba kyokka olwedde ziri ssaawa 8 mu ssaawa 7 olwedde ziri 8 ate oŋŋamba nkomewo ssaawa 7 obanga ŋŋamba nkomewo jjo nze nkugamba enkomewo lwaggulu nga yeetambulira eri gyagenda bamugaye bagenda muwambuzi ng'oddaawo ng'omugamba mbu ate yanguwayo bagenda kumuwambuzi ng'omugamba yanguwayo efirimu egenda maaso kakati munnange nga tukwata ekkubo nga tujja tudda erudda tuba tuli awo tugenda okwetegereza yakimye embuzi ng'ajja kati yakimye embuzi aba ali mu kujja abaaye abeeno baafuuse bakyate bannaffe kiki ekiri eno ate kiki ekibadde eno kati yanonye embuzi yejjusa lwaki aginonye leero eyanonye embuzi yejjusa lwaki aginonye leero teyeegase mu maziga balinda mwami gwe baagala gwe nnyabo wano zengaani ononye eki wano babadde banonye embuzi maama kati osanze emmundu tosanze embuzi gwewayi ng'asooka mubuzi oba alina abazadde nti maama wange mulina maama we ali bulungi ali bubi tabonaabona ng'amuga singa osanga omusajja ng'agudde ennyoko mu bulago osobola kukola ki wulira ng'osanga omutemu ng'agenda kutta nnyoko mbw asooka n'atema omutemu lwaki oba otemula omutemu naawe tosobola kutemula mutemu maama oba mutuga butuzi ate gwe olina ejjambiya ate otema omutemu atuga jasita okutuga kantu kali simple mu ngeri ekuddaala kubanga naye mukadde we baamulabye ennaku wabula bbawo ono yakikola kyatamanyi kati amugaa tosobola kutema muntu kulw'okuba atuze maama wo amakulu tosobola kutta muntu kulw'okuba alabizza maama we ennaku ekitegeeza kyonna kyagezaako okukola kigwana abantu bano maama we baamulabye ennaku kati bye bibonerezo bye balimu maama ali mu kyaki
ennaku zino asula ku kadeeya mukazi wattu alinga nkoko ebiiko bemaamira ali wano ennaku emuta alaajanira Yesu n'agamba Yesu ayagala nnyo okumusaba naye so so musabiriza bannange ne woba omuntu asabiriza atama naye kale okusaba si kibi kubanga omuntu alaajanira Yesu kirungi omulaajanira akuyambe n'otuuka n'okaaba naye kati ono amaziga gaggwa mu nkompe kati takyakaaba amaziga gy'okaaba endusu kakati tugenda okuddako ewakakulu lwaki ye minisita wa defense buli kaseera abeera ku bulinzi etannadde omukazi ono yeekwasiza embuzi kumba agenze mu bwenzi kati yamukuba kibooko ngenda bakubira omukazi ono bannange tebatutaasa kakati kakulu kye yakola ng'ayolekera saagala kumanyiira omuntu omukulu otuuka okumpisaamu amaaso obwenkanidde awo ekyo sigenda kirinda kakulu ng'akwata ekkubo ng'ayolekera anti oli gye yagenza onnona embuzi amanyiiyo munnange tuba tuli awo omukiikulu ng'ajja kati jjukira ewe zino geeti teziriiyo bano abeeno basula mu makomera kati ye alabanga ekkomera nga nina kwenyigamu yitamu nina ku lwaki efirimu egenda mu maaso egeeti eremye weew'omugagga ekkuba erijja ew'omugagga ekkuba erijja ew'omugagga eseseetuka obwedda kajiri wamma abagagga balina amasaali n'asooka agiringiza eriko obupiira alina n'ebizibu ebyamuleese naye ali ku geeti agiri bubi soke nzizeewo geeti eno ngende nyombe bulungi n'omusajja ono kuba bw'abanga ayagala okuntabulira amaka ekyo nakyakiŋŋambe lumu nve wano nga nkitegedde ekyakiŋŋambe lumu nve wano nga nkitegedde njagala tugende ambuulire ng'asembera kakulu ng'ajja efirimu egenda maaso kumbe gy'aleeta okusiira yenna ajjawagajja kukuba muntu genda okuyingira mu nju emabega tannalaba emmundu n'omuggo wabaawenja amusole sole ki dawali nja ansonyiwe ennyabo abaayo abeeno nzize mu nnyumba nkyamunfulume teri kufuluma kakulu emmundu bagimunyumiza leero ebadde mu maaso ge bana habitu mulije abaaye kiki ekiri wano nyabo waze nona muntu waze nona kiki bwabe wambuulira ekigenda maaso yo muntu anoonya waapasukira bajja kuba kakulu essasi bannange ali wano taterera alinga atudde ku maggwa anoonya waapasukira ayagala kupasuka ayagala kudduka mafia kibanda teri anyega kumbe waliwo ali gwe nnyaba okola ki waliwo ayagala okuyita ab'emiggo waliwo ayagala okuyita ab'emiggo essimu gijjeeyo gireete obadde okubira oyagala kuyita bana ani gwe oyagala okuyita nziramu obadde okubira ani ani gwe laba amaaso ladies and gentlemen tuba tuli awo omugagga alalala bw'aba amaze okubba ettaka amanyi okutambula kati akomyewo
apakinga pikipiki ogenda okuzza amaaso nyabo gira njire wansi njira hansi njira aiguru gira munda ogenda otuuka yingira kati yafunamu okweraliikirira okuba omutima akameme okubira okumukumu kubanga asanze ab'omunda bagalamidde tamanyi mbooko mmeka ze baakalya weba mmere baasi isaawo busuuti ne bamugatta ku mugano kati funawo otuula ani agambye ku ntebani ku ttaka we twagala kini yeewuunya nnyo obwa Ssemaka bumuggyeeko kati atudde kini owange wayomba n'abamagye kiki ekibadde kati okibuuza nze yakatuuka mbadde gwe yasoose gwolina kinyonyonyola gundi gwe muba muli babbi gwe kati abantu bano mubanyonyola nze si bannammwe ŋŋende Kakulu ayagala emitawaana naye ate we giba gigoba ye atya gwe tugende eka nziira nze nsiri nammwe wamma ababbi tubalekedde ebizibu bya mmwe bakwata Kakulu jeeke dda wansi kadi Kakulu yakakitegeera ebintu bya ddala kati nga bamubuuza ssebo oyina by'oyina nga si bibyo nze byenina byonna byange wali oyinamu ku ddiini ninamu tusaba ku Sande bayibuli egamba ki ku lunyiriri ki bayibuli si egamba nti ati samu n'ekitala yafa kitala yagamba kati njagala ompe ekyapa ky'ettaka lya wano ekyapa leeta ekyapa ky'ettaka lya wano laba mukyala Kakulu bw'oba oyagala kyapa nakisinga mu banka olaba omubbi aba mugumu tolabanga waliwo emmundu na ekyapa kiriwa sirimanyi gye kiri omubbi nga bba banne taagala kumubba mubbi taagala mu kyenkola bannange saagala bakinkole ne baleetayo omu obaba ekyapa kiriwa ekyapa sirina kyapa sinagambe ekyapa kyenkana omulambo kati yamukebera kakati ekyapa kiriwa ngugamba ekyapa nakisinga mu banka omukyalo ogenda okwetegereza wamanya bototta abaana bange nze ono omusajja namufumbirwa talina kyalina nze ndi mwetegefu batudde mu nyumba ey'essubi naye munange tonzitira abaana nze ekyapa manyi gyakikweka omukazi natukemisa efirimu egenda mu maaso buli kimu kijja kuba bulungi kaakati baamussa ku ttaka ne bajja baleeta ebiwandiiko ekyapa kya wano kiikyo olabye ebintu by'ensi sebo kaakati twaze kufa oba kuwona ekiri wano kyakufa na kuwona kati twakatani tetulina we twalaze amugambe wano twazze kufa oba kuwona tutandika butandisi ata ne mukulu wange sagala n'agamba nti ekintu kye wakola notta taata n'omala n'osaanyawo ne mukulu wange mama wange n'omugoba ne mu nnyumba kyonna wali omanyi nti tujja kusirikira bwe tutyo sebo ogenda maaso n'okubba abantu gwe ne weddiza ettaka lyabwe maama wange n'omubbako ettaka lyange n'omugobange mu mbuzi ettaka lyolina wano terikumala kati situka kati omugagga bamutambuza nga ali kukumbaaya njagala owulirize bulungi kati ogenda kumpulira chairman njagala tugende wa chairman bamaze no bakoze endagaano nejjukira endagaano erina okuteekebwako sitampu y'ekyalo
njagala otuuke wa chairman ekintu kiri eki nti onguzizza bw'ogezaako okukola ensobi ewaka bazeseeyo abasirikale abalala famire eyo yonna ebanfu n'amugamba njagala bubeere nga oweeterezeza ekyapa kyankirina ekyapa kyange kwagalamu ndagaano yo ndagaano yeddako tambula tugende Nabatanzi mukambwe nnyo yamugamba olina okuba nga embeera ogitwala nti eri nnomu tonyiiga nnyo sebo yamugamba aseke namu terikanga chairman okumulaga ndi owambiddwa kakati nga tudde ewa chairman aliwo ku nguzi era tuba tuliawo nga chairman yazze chairman bamusanga asaawa nga taleeta obutebe chairman abuuza abantu bano abalamusa manyalamusa abantu kuba ye buli walengera abaalaba nga waliwo ddirwe baluka mulimu tya kumba ono gwanyenyanyenya mando twagambye eki chairman ono abyogera n'okukaba ayagala ensonga eriwo chairman ensonga yatuleese chairman ensonga yatuleese jogere ettaka liriha ayagala kyogera siritunze chairman ettaka lituguziza n'olwakuba alituguliza mu mbeera yawe ate ettaka lye wakagula ate waŋŋambe wakaligula oli alitunze mubuuze amataka yettaka erituwadde ayinamu ebirowoozo teebereza omuntu abadde omugagga omulaba enkyanga ayavuwadde leeta endagaano bamugambye nno talina kusiba nnyo na kuluma mannyo olina okuba nga oli mulamu bulungi naye otunda olyoke ndya bulungi naye era waliwo embeera gyolabanga eringa ekusuula eddalu kwata oteekeko sitampu teekako sitampu chairman kwata chairman sirina kyakukola obadde olina kyoyagala okukola ekirala chairman teekako endagaano chairman wagusitampu gwe yawo ziba ziyingidde ye abala ziyingidde chairman abala ziyingidde efirimu egenda maaso kati gezo otaddeko sitampu chairman maama badde manyi otunze oyagala ate olinga akolima sikolimye chairman naye maama katugenda munange kati esitampu ate temugisasudde ezaabwino chairman ngenda kudda kino kyendikola kisaana kubanja nnyo ojja kunyiiza abaguzi kumbe bali bamundu munange nga beeyongerayo bamunyazi ate bamubbye mwalaali kubanga bagenze ne wa chairman ne bakola endagaano ono nassaako sitampu kati ng'ono akubira abasajja be ng'abagamba baleke bagende baveeko kakati tomanja sikubanja n'agamba sikuyinaako buzibu naye mumwolekera omutwe gwo ogukulinga akayini k'enkumbi oddangamu n'oleeta omuzannyo gwo wano mbweyagala kubba ojja kulowooza ndi gwe mubbi wano naffe tuli babi tuli bakambwe kati tugenda okudda eno lengera mukyala kakulu embuzi njirese totutte wadde embaata laba 10 omukyala agenda ofuluma bali bakwata ekkubo ne bayana ebintu tebibadde byangu kaakati kakulu ne mukazi we baabano bakomawo olaba ebintu byo namugandi naye musajja gw'olugoberoze terukuggwamu nagambye ngenze kunona mbuzi era nongoberera oba agasiraanigo ge gabadde ganzisiza n'okunzisa omusajja ojja owuunya era buli kaseera otambula ozunga olinga bulwadde totereera wamu omuntu otuuka n'okwejjusa
ngwesingubane n'imbunda kakati ono yabuuza munne wali olabye ku mmundu gwe mulundi ogwasosola b'emmundu bulijjo emmundu awulira banyumyako nyumye naye alabye embunda ate ono obwedda omutima gumuli wansi omutima gwamukiridde dda wansi emmeme obwedda emukuba tukifata tukikomeza nsingo nje neza ndagiye ngenda kufuira urugo rwanjye ndisige pyo nojya nk'agatanya mbona nyinekoni we nanimutera izina ryese warebaga hari imbunda ngo urajya gushaka inkoni gukubita kati sebo ono omwami omanyi tayagala kuggwayo karejaha ono yamubuuza abasajja bakutte emmundu nga gweyagala kuleeta mugo kati mbu sebo mwe bataba na mmundu mbwe mundu sebo oba omugo gwe gusinga emmundu ono yamugamba ebyo byoliko tobimanyi toyinza ga nti gwagaludde omuggo mbu gusinga emmundu emmundu omanyi lwaki bagiyita omugemera wala besa singa okyali eri okyamantaala yali shamu nani ye yabireese ono oŋŋamba mbu simanyi genda ziri saa 8 ate komawo 7 bye bisiraani ebyo banyanga owulidde gwe totandika kuŋŋamba nti nkola byamanyanga yamugani akola byamanyanga kwaye ntokigeza kaakati no bwe tuveeyo yatandika okwebaza basajja be egyo gye bayita emikwano munno mu buzibu munno mu kabi ye munno ddala n'agamba ekintu kyonna kye munyambye neeyanziza neeyanzeege mwebale kuwulira nduulu eya mukwano gwammwe ne mujja misinde bannanga abantu abasinga enduulu we bagiwulira bongera kwekukuma naye bano bo bannaffe kasita bawulidde enduulu ne bajja misinde mwebale nnyo mwebalire ddala bannange batubbye wano si waffe naye bannange kituufu bulijjo amataka g'abandi obba mabbe mwami bulijjo mwami oli mubbi ate nakulaba omuntu ogwo gufaanana ogw'ababbi ne nga omwami ono n'amagulu gano nga galinga ag'abaddusi kumbe wamala okunyaga n'adduka kaakati no wano si waabwe banoonye gye badda yagamba banoonye gye badda era munange oluvannyuma maama yakwata ekkubo n'akoma mu nju ye akasajja ssebo gye kaali kabagoba gwetebereza omuntu okugoba mu nju ye n'agamba wano si wawo babikolera ddala ate amateeka ne gatagezaako kuyamba bagamba amateeka muzibe munnange liyinza okukolako ettima ne litakuyamba kati omwana ono teyayambibwa ye n'ayiye engeri y'endala ngalaba maama we ajja kufa stress kati ng'ono asooka amugana esooka ombulire maama ebintu bino byonna omusajja najja nakanga nagga afuluma n'ofuluma n'agaana naye omusajja osikulimba yatujooze nnyo ekintu kye yakola kya bujoozi nnyo tekirabwanga kale no maama yeebaza nnyo muwala we n'amugamba mwana nga ekintu kye wakola kirungi nnyo ekintu kye wakola sikirabanga mulamu ennyo ddala yafukamira neebaza mukama katonda omwana yataasizza embeera era maama yasanyuka nnyo okulabika ndi akomyewo ewaka kakati n'oluvannyuma nga tukwate kubo tudda ku kyaki kati maama ng'aleeta muwala we ng'amugaba otunula olaba ki kwendi eyo kanisa kati nga mugaba mwana ng'omanyi waliwo nsonga lwaki nkuleese kwendi ate kiki omusajja ono bwe yangoba n'amugamba omusajja ono we yangoba we nadduka naddukira ku kyaki wano mbadde mu kizimbe ekyo abadde mu kkanisa eyo buli lunaku nga ali mu kusaba ng'alaajana katonda munange bw'omulaajanira aba awulira era aba akola ekundeesezza wa n'amugamba omanyi lwaki nkuleese ku lunaku olwokusatu njagala owulire ng'amugamba nti mu nnaku zonna ze nnamala nga nsaba naye olunaku olwokusatu nafuna ekirooto tegeeza nti katonda n'amugamba ekirooto kino kyandaga nti katonda ali nange ekirooto kyajja kitya kakati ekirooto kyali bwe kiti yaraba ng'ali mu kkubo ng'atambula ne wabaawo omuntu ajja nga mwana wuuno amugoba
kino n'omwana ono yajja amugoba nga amugoba yajja n'ekyapa n'amugamba nti obadde osudde ekintu kyo kiikino munene bana kino ekintu mwana wange kyandibuse n'endagawa n'amugamba mwana wange neeyanziza neeyanzeege wakisankwebaza era yeebaza nnyo Mukama Katonda mbwe ekintu kyali kimuguddeko omwana n'akimuddiza yafuna bw'ati ekirooto yali asudde ekyapa kye omuntu yenna bw'obbibwa oba ofaanaganako n'oyo aba asudde kubanga oba okoze loosi kati omwana ye yakimuleetera ekipapula kye kumbe yali amuleetedde kyapa maama agenda okudda engulu ekirooto kye yali aloose bwe kityo bwe kyali kifaanaganako kyamwewuunyisa nnyo kyamwewuunyisiza ddala ekirooto kino lwaki kyali kizze jjukira yabbibwa ekyapa lwaki yandibadde afuna ekirooto ng'ate alaba omuntu ng'amuwa ekyapa ng'amugamba wabadde okisudde lwaki omuntu yandibadde amuwa ekyapa n'amugamba nti obadde okisudde efirimu egenda maaso weetegereze Mukama Katonda kiki wali ondaga yalinga asiiba enjala olumu nga n'amaanyi tagalina naye ate afazaali bwe yafunangamu embavu n'asaba Mukama Katonda n'amugamba munnaye ekirooto kyonna kyoleese Mukama Katonda olina ensonga lwaki ondaze ekirooto ekyo era lwaki onzisiriza ekirooto n'okuwolesa okwo naye Mukama Katonda mpaamu obuwanguzi mu byonna ekyapa kino ekyabbibwa Mukama Katonda mu buyinza bwe kikomewo abigamba Nabatanzi Katonda n'amugamba y'ensonga lwaki njagala twesigame Katonda yalonze ekyapa n'amugamba nze nakitegedde oba nakimanya nti ekyapa kino okulaba nga omwana akinziriza mu kirooto kitegeeza nti omulimu guno Katonda yali aguli wakati ogw'okkomyawo ekyapa wadde olaba gw'otaddeyo kaweefube n'okufuba mbu ekyapa kibe nga kikomawo nemanya nti Katonda abadde akoledde mu ggwe kubanga Katonda akolera mu bantu abantu abasinga balowooza ndi Katonda taliiyo era ne beebuuza ndi Katonda waaba gyali lwaki asirise naye Katonda ali mu bantu be kubanga omuntu yeggwe yeekaalu ya Mukama Katonda esooka kati n'olw'ensonga eyo Katonda ali mu bantu kati omuntu ayinza okukola ekintu naye nga Katonda yakimukozesezza kati ne Nabatanzi bamugamba tolowooza nti ekyo ky'okoze gwe kikoze Katonda akikoledde mu ggwe kati maama amugamba naye olina okugenda obe ng'okola ki weenenya kubanga akaweefube w'okunuza ekyapa mwalimu okutta omuntu olwo n'amugamba siina muntu gwe natta bagamba mbu alina omwana gwe yakuba essasi wange ensonga ey'okubiri koye nti gali tegaali masasi gaddala maama wo ndi mulokole tegaali masasi gaddala waliwo n'amasasi ge bayita aga rwabba oloko essasi erya rwabba lye baakuba omwana nga baagala kukanga taata we era bamukanga bulungi neyeekanga n'abawa ebyapa ekyawano n'ekyewo bannange n'amugamba munne kati engeri gye kiri ntoliiko musaayi gwayiika kuba mbadde ndi mweraliikirivu nga manyi mwana wange watta omuntu naye njagala tube nga tugenda maaso tukwataganire wamu njagala tube ng'oyatula obulokozi akugambisa amazima wulira nange ngenda kulokoka n'omwana yasalawo alokoke kulokoka bulungi kubanga bwe kiba nga Mukama Katonda yabayambye abantu abamu mu nsi muno mubeera nga mufuba ne mukola buli kimu kyonna nga mulowooza mukikola ku magezi gammwe naye awatali magezi oba mwoyo w'amagezi wa Katonda tosobola kulabika nti omalako kati omwana ono yasalawo abe nga alokoka kubanga maama amugambye Katonda muggwe mwe yakolera kati ayagala abe nga alokoka Katonda ayongere okukolera mu ye koye nti tugende ew'omusumba asobole okulabika nti andokola era bakwata ekkubo kwe kutambula okuva wano mwana muwala agenza ayatule obulokozi kuba Mukama Katonda abadde wakati mu bo era okugezaako okubanunula okuva mu buddu kuba omuntu akugoba ewuwo aba akwagaliza buddu tetuyinza kusingako wano ne firimu yaffe naliko okuba ndi esembere entandikwa y'enkomerero tube tulaba The Great Pain tubagala nnyo era mwenna abatuwagira tugenda maaso n'okulaakulanya talenti mwebale kuwagira mwongere okuwagira saba Mukama Katonda mwenna abankuumire.